Kongoliro no our peace people's government ndi wa people power ikigambo enjogere kyaliyo ekyokubiri waliwo DP wakivuddemu ekyokusita nkolagana yamwe n'abantu ekyokuna abemasaka bagamba ki abakutuma Kampala madi ensonga ezo nkulu nnyo ensobi gy'oyinza okukola mu byobufuzi ng'oli mukulembeze kwe kulowooza nti obiri mu kululwo ndi kubanga osiba ettaayi neewooma nnyo n'olwekyo yeggwe nti osobola okusinziira w'osinzidde n'okola by'oyagala naye ng'abantu si be baagala era bannabyabufuzi abasinga awo baviira ku mulamwa n'obuuza nti bannange mpuuga yasiimuukira wa omusajja yasibanga ettaayi n'aggwekera n'anyuma yasiimuuka lada y'ebyobufuzi anti naye y'ebyobufuzi yakutukako yagiyisa mu kisaalu omulongooti gutunudde wansi ekyo kiva mu muntu okulowooza nti ebyobufuzi obikola ku lulwo naye bw'obanga ebyobufuzi obikola okugasa embeera ekwetoolodde anti nazo zibeera waggulu embeera gye tuyiseemu people power n'ebirala buli muntu adde agigubeera saala kuzzaayo batuwuliriza kubakooya mu kiseera kino ekiriwo nti bannayuganda abettanira enkyukakyuka oba ba people power oba ba DP oba ba NRM oba n'aba NRM abaakoowa obamanyi nawo no bakyazizza abaagala enkyukakyuka kakoza gye bali saagala onyingirire aba NRM abaakoowa nabo gye bali aba NRM abaakoowa n'abalala abali mu DP n'abalala banoonya embeera gye bayinza okutambuliramu enjawulo gye nnyina ne bannanga abatonotono nti tubadde consistent tubadde tukyukanga mu kunoonya enkyukakyuka eno kituufu tufuniddemu ebiwundu mu kunoonya enkyukakyuka tufuniddemu ebisago naye tubadde consistent ku kintu kimu nti twagala enkyukakyuka ebeerewo entandikwa ya people power esibye emirandira gyayo gyesimbye mu kunoonya enkyukakyuka era ne mu kutandikwa kwayo tikyali nti people power etandikiddwa aba DP oba ba independents bw'oba ojjukira bulungi ekyawa omuzinzi people power zaali reunion meetings ezakolebwa na DP era omubumbirano gwa people power omwava DP block gye twatandikira okuzimba emirandira gya people power n'olwekyo okuddamu obutereevu ndi wa DP enjawulo gye nnyina nti ndi wa DP owa people power yeeyubudde eri wa ssebo ndi wa DP wa people power butereevu kati ate nze okunzija mu DP okola otya ani alina obuyinza obwongoba mu DP okusinga bw'omanya amateeka ani alina obuyinza ekisooka twali kibiina kye bayita people power mulamwa ntunnunsi muggundu gwa bannayuganda abeetaaga enkyukakyuka bannayuganda abo abeetaaga enkyukakyuka bano bakakooza babadde bababuuza nti people power egenda bawa kaadi efaanana etya people power egenda ba sponsoring people power kibiina kya byabufuzi kati abantu abakkiriza mu mbeera eyo nga tebalina bibiina bebeekozeemu omulimu ne bakola national unity platform era bw'oba omanyi ebyobufuzi nga tobigwamu bugwi toyina bw'osobola kukola byabufuzi nga tolina legal standing ekibuuzo kibali kibuuzibwa Kyagulanyi nti abantu abakugoberera abakwetoolodde wagambye nti abantu omutwalo mulamba banonye bazze ne basaba foomu za people power bafuna ebifo ebyenjawulo legal standing yaabwe erikyo ogenda bakola otya mu mateeka ogenda bakola otya Kyagulanyi yali talina kyakola okujjako okuba n'ekibayita legal entity legal outfit eyitibwa national unity platform kakati abala bonna abakkiriza mu people power nga umbrella balina okusala amagezi okukwatagana n'omuggundu ogwo mu mateeka basobola okukikola mu ngeri nnyingi osobola okugamba nti kaadi ya DP njizizaayo nkutte ya national unity platform oba ngenda kubeera munna DP akolagana ne national unity platform mu mbeera eya memorandum si kyekisipya gye tuli 2011 ojjukira bulungi fe twali ba DP ne twawagira Besigye Kano Dr. kubanga twali tutambulira mulamwa gwe gumu nti twagala enkyukakyuka ng'omukisa gweta enkyukakyuka Dr. Besigye yali agwina yasiina kubuusabuusa ne mu 2011 yawangula akalulu era okuba nti akalulu kabbibwa eyo chapter ndala ku mulundi guno bannayuganda bettanira enkyukakyuka
basimbye emirandira nti Kyagulanyi atuwa omukisa okuleeta enkyukakyuka. Ffe bannaffe abeetabira mu DP block tugenda kukola naye era tuli mu nteekateeka erina makkati bwe tunaamalirako wiiki ng'ewedde ekola ebiwandiiko mu butongole mu mateeka ekwatagana ne National Unity Platform mu mukago oba mu umbrella eyitibwa People Power Coalition aba DP block mwendi. Waliwo bannaffe aba DP abagamba nti bo bajja kusigala n'enkumbi, ogwo si musango. Ne waliwo omukisango obudde bukyali n'abalina enkumbi okujja mu People Power Coalition. Era yesaala yaffe kubanga sewali mukisa ku ssaawa eno okufuna maanyi nga tuyita mu kibiina kyaffe nansango ekya DP. Twakigezaako Honorable Nsereko mwami Nsereko nkubuuliddemu nga tuyita mu people mu gundi twakola eza DP reunion nga twagala DP ebeebeera emmotoka yebeebeera namuziga etambuza People Power. Twatuula mu meeting seemu sibiri sisatu okulaba nti ekyo kibaawo, naye bannaffe abamu naddala bakulembera ekibiina kya DP nga balowooza nti ensonga zino zaabwe nga bantu za buntu era ogwo omukisa DP neegufiirwa okukulemberamu okubanga yeekutta omumuli ogw'enkyukakyuka nga kyeri eri People Power okukola memorandum ne DP. Ku ssaawa eno DP yeyina okukola memorandum ne People Power bwebanga eyagala okubeera ekitundu ekyenkyukakyuka mu ggwanga. Ombuuzizza bannamasaka bagamba ki? Bannamasaka bemmanyi DP kwetambulira n'olwaliro bantegeeza badde n'okikola b'amawulire ne babategeeza nti beeteefuteefu okutambulira mu umbrella eya People Power. Era ekisabo kinaatuuka ffe ng'abakulembeze baabwe tujja batuusaako enteekateeka nga bw'enaabeera kubanga ekiriwo ekibadde kibuuzibwa Kyagulanyi ne ttiimu ye nti mugenda kutambula mutya okuva ku president otuba kuwa LC1 nga mufaanagana. Enkola eya People Power umbrella n'ebibiina ebirala n'aba-NRM ne ba independents manyi nti ne bannaffe abalinga mu jjeema tuba tutambula wansi wa People Power beeteefuteefu tubeere n'omuteeko gumu kubanga bwe kitaba kireke ejjawo ebibiina byonna neekola kimu. Ogambye nti ebibiina essaawa ebibiina ebirala okulaba nga bikola kiwayise memorandum of understanding okwegatta ku bintu bibiri Medi platform oba ku People Power. Bintu bibiri Medi mu mateeka musobola okukola maaja oba kukola coalition. Naye amateeka nga bwe gatambula owajjeema tosobola muwaliriza kululikawo kibiina kye yeegatte ku National Unity Platform kubanga ekibiina kye naye yakiteekawo n'ebigendererwa okukuumiramu endowooza. Naye mu kunoonya enkyukakyuka owajjeema asobola okukola mu coalition. Etteeka erifuga ebibiina by'obufuzi bikkiriza coalition ne bakola enteekateeka egatta Jeema ne National Unity Platform, egatta DP Block ne National Unity Platform wansi wa People Power Coalition. Enkolagana eno wano mu Uganda tebaddeewo nnyo naye gwe ogoberera ebyobufuzi eby'ensi yonna. Enkolagana eno efaana bwetyo eri nnyo mu bannaffe ab'omulyana ab'e Kenya. Owulira buli rawundi y'okunabeerawo coalition ezikolebwa ebeera nkolagana nti kino tukikkaanyizaako tugenda kukola ffenna. So kyekigenda mu maaso era tukiriko kubanga twagala obumu. Twaniriza buli muntu yenna oba namunigina abali awamu nga ffe aba DP Block abagatta banna DP abakkiriza nti ekiseera kituuse tukolere wamu oba nnaasi wa mukange tusobola tuyamba kwejja kongolambi ebyobufuzi. Okusinziira ku Yona Bumpuga tulabayo Jubilee ye Kenya kubanga mu September 8 16 ebibiina mu Kenya byegatta ne bikola Jubilee Party. Simanyi naye sikikakasa. Wano Uganda okusinziira ku Mpuuga agamba emikono migule bajjaniriza abagala okujja kwegatta ku platform bajje. Sisuubira Jubilee oba Rainbow tekyandibadde kibiina era sisuubira lwa nsonga nti okwegatta kwe kwandibadde kusinga obulungi naye ebigendererwa bigenda bikyuka okusinziira ku buli omu kyeyeetaaga. Okuggyako nga tukaanyiza nnyo ne tukaanya kuba ffenna tukkiriza
bweba ddiini nti twagala kgenda mu ggulu era bwe buba buwanguzi nti twagala embeera eno ekyuke era n'obukulembeze bukyuke naye buli parties lwe zituula ziyinza okuba tezisharinga the wider values naye nga zikkaanya nti omuntu afe oba ente efe si muntu ga nti ente efe naye nga baawukana ente ebaagibwe ddi kakati ekyo sikisuubirayo nnyo kufuna coalition y'awamu Jubilee mu kutunuulira nze kwendaba embeera nga bweriwo nti you will get a broader coalition but that would be the best ultimately ekyo ekyandisinza obulungi naye mpozi mu bino byonna twandyebuuziza nti lwaki abantu batondawo ebibiina abantu batondawo ebibiina lwa nsonga za njawulo nze ndi independent ate nga nkizuddemu obulungi bungi era lwali lumu tulina betwali tukubaganya nabo ebirowoozo mu palamenti oli naagaa nti teri kinyuma nga kubeera independent kibi nnyo okubanga omuntu akulagira ng'ate n'abakulagira ebiseera ebisinga baba tebatudde mu kifo nga we kiri kwegamba ebibiina bikyuzinga olumu abantu abatandigwanidde kubeera mu bifo ne babibaamu tabani wange Honorable Sseggona akimanyi waliwo ekyatuuka oli naaga ddala ono yandibadde ankyeyalinga naye ng'ate ekibiina bwe kyakoze eki bwe kyasazeewo kakati ezo challenges mu bibiina zibaamu abamu ku ffe saagala nze njogerere nnyo mu bibiina kubanga ebibiina nali mbibaddemu manyi disadvantage nti twali tutuddeko mu kibiina kyamaani waakyo naagaa tugyewo eddembe ly'omuntu okweyimirirwa ng'eyali ssaabawandiisi w'ekibiina mu kiseera ekyo John Patrick Amama Mbabazi bw'agaa nti kibeere bwe kityo ng'eyali ssaabapoliisi General Kale Kayihura ng'agamba kikakasibwe ne tusituka ne tukiwakanya nga bye bimu ku nsonga ekibiina bye kyayimirirako Fotugo nti tetwakiriziganya nabo collectively ku nsonga y'amafuta ensonga y'amabira ne ku nsonga ya bbeeyi era Chief Whip mu biseera ebyo Kasule Lumumba ow'ekitiibwa kyeyawandiika nti bye bimu ku bituyisiza okutwala mu kakiiko katukangavule nti twali tetukkaanya na kibiina mu kiseera ekyo era ne tugamba ffe tetujja kujja eri kakiiko ka disciplinary obaako okutukangavula ayagala asalewo kyayagala ne tugobebwa mu kibiina n'olwekyo nnyina bingi nnyo bye mmanyi nti mu kiseera kino nze nkyali ku position ega nti bannayuganda kye beetaaga si bibiina bo enkyukakyuka gye beetaaga bagimanyi wabula buli bw'otondawo ekibiina oba buli bw'oba mu kibiina manya nti oteereddeyo abatono bakufuge bakutegeerere gy'ova ne gy'olaga ne by'ogenda okugyamu ebintu bisatu ebiva mu bibiina ekisooka mubaamu okukyawagana n'okunyiigaganira olw'ensonga buli bwe muyingira mu kibiina ekibagatta nti buli omu abaako waagenda buli political player ayingira mu kibiina wabaawo kyeyeetaaga kyekiri Honorable Mpuuga kyagambye nti lwe twaliko wano twebuuza nti pressure group ezina kyekuwako ogendayo okwewandiisa ansi ekakasiddwa olwaleero nti eba terina kyekuwa okuggyako ng'ogambye nti ndi mu kibiina fulaani ne fulaani ne bagamba nti tukuwa akabonero kano koonaakozesa okulaga nti bwegasse wamu naffe ekyokubiri ekibiina kirina kye tuyita exclusion nti kisalawo ne kigamba nti ku kifo kino nti Honorable Mpuuga yasinga era gwe tugenda okugenda naye automatically kirina gwe kyexcludinga ebiseera ebisinga oyo ajja mu bwannamunigina bw'aba tamatidde nansalawo y'ekibiina kikireetawo kitya nnyo nzoledde nti simanyi kwate nagaba kaadi okwidentifyinga Kawempe North Kidandala aliko kiiko akafuzi kuliko ne Latifu kati siraba mbeera eno gye bagamba nti Latifu yasinga Kidandala kitegeeza omu ajja kujja nga independent anti kkiriza obagaana bonna okujjako ng'obamatizza nnyo nti the bigger picture nti buli omu atte ebigendererwa bye tuleke omu akulembere ebigendererwa bino byokka otherwise bonna ojja kwesanga nga balabise ku ballot paper naye nga bonna bakkaanya nti anaatukulembera kuwa pulezidenti abeera ono omu
naye sikanyiza na kya kibiina ganti sinze yandikiikiridde abantu mu bibiina bingi byonna bagulapolinga n'ekigambo ekigamba nti ani alekera munne ku buli kalula bonsereko oyinza okunyamba njala kuwa information mu mbeera yakutangaaza obadde mutuufu nti ebigendererwa by'ebibiina biyinza okwawuka naye nebikolagana singa Mpuuga anaabeera ku Bannamunigina ne Sseggona n'Ensereko ekyenkutwala otegeddeyo olwo president gwetadde waggulu tunaamukolera tutya agende mu State House. We shall talk about that, but ekyo kyonna ffenna twakimanya initially. Lukwago okwesimbawo nga independent wano tekitegeeza nti tetumanyi nti president anaaba gyali naye katukomewo ku mpewo okwesimbawo nga independent it depends on the circumstances that you have. Equally tusobola okuba nga tufubutuka mu bibiina byanjawulo nga Sseggona wa DP ng'ono wa UPC ng'omulala wa FDC ne tusinkana mu parliament era ne tuwagira president bw'abazze nga ali mu opposition. Ati nga zaatya nga naye yeesimbyewo ku Bannamunigina ekyo kyali kibaddewo in different countries nga president ali independent n'akola n'ebibiina ebirala akaanya nabyo mukago ebyo bibeerawo mu mbeera eya parliamentary system anti akati baba tosobola kikola eyaffe hybrid we are both parliamentary and presidential. We are presidential at elections, but in performance in parliament. Olomusinkanyi mutye Masaka okuuma akalulu ka president nga buli omu yeesimbyewo. At the end of the day, gwe ne bw'onooga nti olina ekibiina obwomu okuggyako nga mukoze omukago oyinza okuba tolina footprint in buli constituency. Anti our coalition webeedde ennungi prior to the vote. That is okay. An a priori That's coalition. why in the beginning kugambye the best thing is coalition. Yeah. Whether it's achievable is another. But we must it's our duty ng'abantu Katonda be yawa obwongo okukola ky'ogambye to compromise the minor interests. To compromise. I agree that the best is a coalition. I don't dispute. Whether it's achievable is another.